ekisinza okubonyaabonya abantu wano ku nsi kuno kusalawo nga tuli emotionally driven. Omusajja ali mu mukwano nga mungi buli kyasalawo kiba kifu. Yep. Omukyala ali mu mukwano nga mungi buli kyasalawo kiba kifu. Kyova olaba bamala okwawukana bamubuuza wali uko otaga simanyi kye nali ndowooza gwali mukwano. Tewali amuloga. Otyo. Abali mu mukwano balina ebintu bye bayinza okukola sakozi. Nga bw'obirowoozaako ennyo ekyo nze saali kikoze. Onfuna. Kati abafunye ssente nabo bwe bali. Emotion gye babeera nayo ebeera triggered. Oli n'aba musanyufu nnyo. Kyova olaba mu mbaga, mu meeting z'embaga, abantu beeyama nnyo nga basoose kunywa mwenge. Nkuwadde nnya. Bwe bamunoonyako weeks bbiri ng'agasooka ondekemu ebintu tebinnaterera. Wali weeyamaza kizo otalina. Yali emotion yakusanyuka na kenge. Omuntu oteekwa okusalawo ng'oli soba. Toli mu mukwano, totamidde, tosanyuse, tonyiize, tomegeredde. Buli lw'obeera ne emotion ku mutwe tosalawo. Ng'okyamuse. Kiwa obudde.